ensiza omusujja gwayo mubi nnyo okusinga n'ogwe waffe eno ojjafuna ku panado n'eri ne panado emu ojjikuwa olusi luba lutalo so yeesonyiwa kiyitibwa lava kijje mu mutima gwe ekyokubiri aveemu ekisa afune ku ttima si buli anaamukubira essimu oba si buli oba gwe yaleka amunonoze bw'ajja onnonawuza n'anaamuleetera olumba oluyinza omujja ku kyeno obutaddira ddala ekyokuna afube nnyo okumanya bakama be ye omuwala bw'amanyi kimu evo olina okuba ng'okola gwe kasita kusanga osoodaga bw'obadde tokola bw'oba osaba ssente zabamu ssente mu Luwarabu tuwulire nti njagala ssente zange ati omugamba madamu anaibwa Florence. Yes, welcome to Agda Live. My name is Roger Stevitendwa omuzade tazawa in a new program Webuzibide Extra. Abantu bangi balemeddwa okukyusa olugendo lw'obulamu bwabwe kubanga bawomeddwa ensi Uganda okusinga ekino kyonna kyonna. Twagala okulaga ensonga gwe agenze bwe lw'eggwanga okuba ekyeyo kiki ky'oyinza okufuna oba kiki ky'oyinza okufiirwa ate naawe asigadde Uganda ne kikulema okugenda ebweru okuba ekyeyo kiki ky'oyinza okufiirwa era kiki ky'oyinza okufuna. Twegatteko mu program Webuzibide Extra nga tutunuulira olugendo lw'abakadaama ab'enjawulo era ng'olunaku olwayo tusinzidde wano Matugga okutuusaako byonna nga bigenda okuba nga bitambula. Tova ku Agda Live eddoboozi ly'eggomba nga ekuleetedde olugendo lw'abakadaama. Tukwaniza ku Agda Live program Webuzibide Extra nange musajja kabaka Senkubuge Roger Stevitendwa omuzadde tazaawa. Twagala okusooka byonna okwongera obbakubiriza kwekuumanya ekirwadde ekya COVID-19 kyovala masiki zino tetuzita tuba nazo buli we tudda. Mu programu eno olwaleero nga tunatandika njala sooka kwebaza abasubscribinze ku Agda Live era mbasaba abamaze okikola ate tugambe bannaffe nabo bakikole neera. Gwatanaba kukikola agenda ku YouTube teekamu ekigambo Agda Live okwate mu kapeesa kakamyufu aka subscribe ojja kuba omaze osubscribinga kati okwate mu kide buli kimu ekigenda maaso ku Agda Live ojja kuba okiraba. Olunaku olwaleero tusinzidde wano Wabitembe Kawanda nga tugenda kutunulira ensonga ez'enjawulo ezikwata ku bannaffe waliwo erinnya lyatera obbayita saagala nze ndikozesa nnyo nti bakadaama naye tugenda tutunulira abantu abo tulabemu ekyokulabirako gwe ali eyayagala okugenda ebweru gwe ali eyagala nti nze ebyokugenda ebweru nabivaako puroguramu eno ekukwatako tula wansi okkalire oyige okugenda ebweru ofunamu ki asigadde kiki kyofiirwa agenze kiki kyofunamu ate nakiki kyoyinza okuba ng'ofiirwa so tugenda kuteeka mu minzaani agenze kiki kyalina asigadde kikyalina tubiteeke ku minzaani. Tuli Kawanda tugenda kwatumulamu katini ate twegatte butereevu ku mugenyi waffe olwaleero oyo yeewaddeyo n'afuuka ekyokulabirako abalala kwe mugenda okuyigira. Tova ku Agda Live. Agda Live eddoboozi ly'eggomba. Wetukulisayo mu kuwummula wetwawumuliddemu katini twabadde nga tugenda otandika okuyunga ku mukyala afuuse ekyokulabirako eyasiba omutima omuganda agamba ng'enkoko emira ensanafu n'agenda emitala w'amayanja famire n'agirekawo oba oli awo neyeresa bingi abaana abawala emyaka nga gino balina bye banyumirwa ennyo bye mumanyi ennyo naddala ensonga ezo ez'obufumbo abeera kyejja afumbirwe omanyi omuganda yagamba omukwano masavu gawooma gookya so n'olwekyo omuntu alekawo omukwano ogwo omujja gwe yakafuna n'agenda alabe nga akyusa olugendo lw'obulamu bwe. Omukyala gwe njogerako simulaye Jami era Jamira gwe tulinayo olwaleero. Nyabo tusanyuse nnyo okulaba ku Agda Live oli butereevu ku mutimbagano ogusinga okuba ogw'amaanyi mu Gomba era nga munnagomba tukuyanirizanya. Abantu sooka babuulira erinnya lyo ate nja kusaba tugenda kujjako masiki engeri gye tufunye distance emala ate nga tumaze osanitizinga bulungi nnyo so nja kusaba kati masiki ne bwevaako.
neyanziza nnyo ekitiibwa okunyumya. Atulaba ayagala okusooka okumanya esooka erinnya gwani? Amanya gange mpitibwa NAMUTEBI Jamila. Endagamuntu yesoma NAMUTEBI Jamila. Yes ssebo ow'ekitiibwa. Okay. Tugendagenda butereevu kubanga omanyi bwe twadde nga tuteekateeka ensonga zino twakutadde live era waliwo abatuweeza message esoose wano gye nsoose okufuna esooka nti buli oba weeyanjula otera okugamba ndi muzzukulu w'Abataami ate abantu abeyanjula bagamba ndi mutabani gwagu ndi muwala waagu nawe kwaga ndi muzzukulu w'Abataami kiva ku ki Bataami kiki mu bulamu bwo? Bataami jjajjange. Jjajjaawo. Abatata wa tata wange omuto. Mwami yankuza. Ono agamba yongeza ku ddoboozi. Bataami abajjajja wange. Tata wa tata wange omuto. Okay. Ate nga ye mwami eyankuza. Okay. Katugambe ozaalibwa Gomba. Yes ssebo. Weddira ki? Neddira Mamba ssebo. Emamba zirimu nnyingi, mulimu Kakoboza, mulimu Namakaka, mulimu Simagabunga, weddira Mamba ki? Neddira Gabunga ssebo. Mamba Gabunga. Yes ssebo. Okay. Abatula kati bamaze okutegeera gwe boogera naye. Tugende butereevu otubuulire. Yes ssebo. Kusomoozebwa ki kwe mufuna nga muli eyo ebweru? Ow'ekitiibwa okusomoozebwa kungi olw'ensonga oluusi tuva eno nga tulimbiddwa ne batatubulya kituufu kikola ki kiri ku ground gye tulaga. Bakusuubiza ensi n'eggulu. Era oba olowooza munnange ogenda kubanga munnange oliisa silver plate nga oli kaweweevu. Yes ssebo. Kaakati twagala ebinene nnyo ebisinga okusoomooza omuntu ayeegomba okugenda ebweru agende nga alyekamanye ng'akoza n'owebbwa agende nga alindiridde biki? Ow'ekitiibwa omuntu agenda ebweru ebintu bye yalibadde yeerinda nze ŋŋamba bano abatutwala yalibadde asooka n'abuulira omwana biki byayinza okufeesinga ng'atuuse eri era ne bateekawo okusomesa abaana abo abantu bali embeera zaabwe beeyisa batya era naawe ne basooka bakutendeka ne balaba osaanidde okgenda mu bantu abo. Ne kati obuzibu bwe tulina nga ffe olw'obwavu wano mu Uganda bwe tulina. Okutendeka kuti ontendeka ki? Kuliisa fooko, kuliisa jjiiko, ontendeka ki? Ntambula? Like entambula yaabwe yanjawulo sikitegeera. Okutendeka kwengezaako batutendeke kwe kweyisa obulungi. Weeyisa otya eri Mukama singa aba anyiize oba singa aba ng'olaba oba aganya osasula nadda mu kyensasula ekyo n'okutendeka butya bwe bakola emirimu eri. Okusomoozebwa okuli awo nti olumu enkwatagana ne bw'oba ogenzeemu eba nzibu. Yes ssebo ow'ekitiibwa. Abaana abasinga enkwatagana ne bakama baabwe egaana. Anti baatugamba nti bwe mutuuke ate mudda ku basajja b'abaana. Nedda si bwe kiri ssebo. Era kye kisinga okutabula okuwagala omusajja wa mukamaawo ebintu kiko ekyo. Nedda ssebo si bwe kiri. Obuzibu obuliwo obulaba abo abantu batwegomba nnyo abaddugavu. Kati aba ayagala nnyo okulaba ki ekyenjawulo ekitufuula abaddugavu okuba nga tuli banjawulo ku bo. Kati ebiseera ebisinga ng'era omanyi nti eri ensi tebenda aba n'omukyalo omu naye ng'ate kali akazeko okwenda kali nsi yonna mu basajja. Kati aba ayagala nnyo okukebera kati wekyesanga nga naawe omuwala omutima gw'omuyabayaba ofundigira oluguddemu era. Ekitegeeza kyo abagenda bagende nga bakimanyi nti bateekwa okubagambako. Abagenda waba agenze nga manyi agenda kukola kyaba akola teeriraanya wadde omusajja wadde okwesimisa abe ng'alinga kkoni bw'atunaze kyannaaligambye kubanga woweesesa buzibu ate woonyiiga ennyo nakyo buzibu. So nze ŋŋamba ekintu ky'okugamba nti kaŋŋende njafunayo omwagalwa eri bakijje mu birowoozo byabwe. Batugamba nti ebizigo eri temwesiga bizigo kubanga bakama bwe baagala bakuume nga mufaana bubi abaami baabwe baleme kubeegomba. Kituufu? Era ekyo kyo kituufu kubanga temwesiga bizigo. Ebizigo twesiga naye tetwesiga ng'ebyeno n'ogenda mu aleluuya oba mu shiwaddiiro. Munnange wajja kukola ate onyirire mwenkana ne mukamaawo. Era ekyo neeno bwe kiri. Mwesiga ki? Twesiga Vaseline, olive oil, kale nga abalinamu ku ssente ng'asobola okuyitamu ne mukamaawe mu supermarket n'abaako bwe yeegulira ne yeetabulira. Naye era woonyiririra era luba lutalo. Mugendako out, mufunamu obudde ne mugendako out nga muli eyo? Abamu bagenda out n'ebiseera ebisinga out yaffe
kinaliga nti eringa out yaffe kwe kufuluma negera ne mukama wo waba alaze mu garden oba ogenda mu nnyumba endala waba akyadde yeringa out yaffe ninga mulimu abasobola okugenda mu hotera amuna abafunye chance ennungi singa abantu baba bagenze nga bafumbo babiri basobola okikwasaganya babeerayo nga munne mukyala we balina gyakola walala n'omwana alina gyakola walala naye nga bafunamuko tugambe ofu ne bagala leero ngenda kulabagana na mwagalwa wange kisinzira nsi kimwe balaze mulimu ensi nga basobola okwemiitinga kati ng'e Dubai ne kati eri ne wabanga musula mu luumu emu ne bakusanga oba kamera nekwata yewe ogambye eri wa kyentegeezezza kati nga nze nali Saudi naye kati Saudi amateeka gaayo ne bamusula mu luumu emu nga muli baagalana naye nga jjukira mu kulinnya temugenda nti muli baagalana kuba tebasaba bakkiriza era kamera ne bakwata nga waliwo ekigenda mu maaso kaba kaweddemu era mbadde ngenda kubuuza kati singa otuuka eyo n'ofuna olubuto era bakutikka ne bakuzza bwe luba nga si lwa mukamaawo era bwe luba lwa mukamaawo osigalayo bakuggyako omutwe todda nago bakutta atulaba ayagala okumanya okuggyako omutwe okukutta bwe bakuzuula nga olina olubuto nga lwa mukamaawo anti wajja kukola ate munnange automatically balina kukutta anti amateeka ge tebakkiriza bwenzi kwemulira ku musajja ataliwo ate singa lubanga si lwa mukama wange anti bwe baluzuula ng'obadde wakatuuka ebiseera ebisinga zizuuka nnyo nga babaana bakatuuka naye ebyo biri mu baana oluusi abakukusibwa naye kati bano abagenda ku alaali baba bakkebedde buli kimu otuuka eri ne bakama baabo ne bakuddamu naye baluzuulamu kuba abaana mu siibula bakola nnyo baagala nnyo siibula nnyo babaagalawo baabwe besanga nga mu wiiki eyo gyagendeddemu tamanyi nti oba ali lubuto jjukire tetukozesa family planning kati agenda otuuka eyo weeks 2 ng'atandika sisema ate bw'obeera akozesa family planning tosobola kubeerayo olw'ensonga family planning onojjawo empeka endala ng'eri eweddemu kuba jjukira mulimu family planning zirimu ebika mulimu obuweta mulimu obuweke osobola oteekamu akaweta kalina we katuuka ekiseera ne kakuleetera obuzibu weetaaga okuggibwamu oba okudda newebuza ku musango ng'obulira omubiri gwe ogufunye obuzibu ate era ekitasoboka ate newesanga obuweke ojja kuggwako oyagala okuddayo ye obumuliro eri gy'otagenda kwegatta na muntu oba omirire ogendera ki ku family planning so nze ŋŋamba abaana bonna abasinga yaligenze nga talina mu kirowoozo kyonna tingenda funa mukwanga agenderedde kukola amanye ennaku ye yamutwala nze kinaligambye omuntu asobola kukitetenkanya n'agamba mu butuufu kubanga ensonga eyo nkulu nnyo kyova olaba nga ngiremeddeko kikulu nnyo emyaka egyo gyonna gy'omalayo obulamu bubaawo butya obulamu obwo tebwali badde bubi singa mu mutima gwo ng'ogenza olina ennaku kati abamu balinnya nga bamenyebwa emitima abalala ne bagenda nga balina ennaku kati abamu abagenda munengera bagenze kulamba nga badde mu biddula nga tebalina nnyo nnaku batera okigwamu ekyo naye kati eri obeera omutima baagumenya olina ennaku tolowooza nnyo kufuna mwagalwa ate n'ekya bino bye babeera ku ssimu ofuna ennya era akuleetera ekikolwa ekyo weefundikira abamu babakutte kamera babbe zikyukamba bamu mu butaapu abamu basindika ebitundu byabwe ku ssimu taapu zino bagenda nti ne beekuba akasabu tumuyita akasabu kugambe ekibeera awo anti kyova olaba olw'ebikemo ebingi nekibasikiriza okukola ensonga eyo kati singa bakamawo bakusanga ng'oli mu nkola ezo okulaba nga okakkanya omubiri gwo tugaye gukubanjizza nagwo guba musango ate ogwo gwa naggomola kuba ne wano nga tugenda bakigamba tokole ensonga yonna ekutaasa ekisooka ekintu ky'oba okozesa ebeera mu mmere yaabwe ate nawe era yobeera ogirya ate ekirala oba oli mu nnyumba yaabwe mwokolera ebyekisiru so abaana abasinga bafuna nnyo obuzibu mu nkola eyo ate oba tolina budde bwennyonnyolako nti bannange emmere sijja kulya mbadde si bulungi kakati bannange sikola bya kisiru nkola bya kigezi ate nga bo babeera na bwereere ne munnage gwe okikolera tugende mpola ntwalamu awo mpola babeera bwereere n'akuyitako ng'ali bwereere mu bugoye bwo ayinza n'okuyitako ng'ali bwereere nga bwe yazaalibwa omusajja omukazi n'omusajja asobola okuyitako ng'ava mu kina shwi olaba amasuka agenda
awo wonna n'ogakaŋŋume owaye manye ekyandeeta ebirowoozo byo binakubeera mu mirimu gyo manya amalaria takuba ŋŋaali naye kaakati singa ddala naye ndowooza waliyo abamu era abasobola omuzungu kyaga kubeera successful mulimu abasobola okkibaza n'ayitawo ndowooza mulimu abayitawo olumu mulimu abakikola naye ebiseera ebisinga tugambe bwe bakyasinza okukaaba nemulowooza nti ate bonna bakikola ki bakikola naye nga mulimu ababikola nga munaye ate freedom yafuna nyingi mu nnyumba muyalaga osipakama abe tebabeera naye buno obumu obuketta bwo busigala bukulaba olwo ekyo kijja nga eddagala liri batugamba lyebabakuba liweddemu kuba batugamba bwe bakuba eddagala libatta obusimu bwabamu babalaawa abasajja babalaawa biki bwabakazi babatta obusimu bw'otunulira n'omuntu ng'olumu owule olaba nga kisodde totoba nambwagazi wadde laavu eggwawo si bituufu ebyo ebyo tebabitukuba batukubawo obuyisa obutugema omusujja gwayo mubi bo balina okukakugema ng'ova eno nerina baddamu ne bakagema okwewala kuba ensiriza omusujja gwayo mubi nnyo okusinga n'ogwewaffe eno ojja funa ku panado n'eri ne panado emu ogikuwa olusi luba lutalo so okwewala ebyo oba ofunye omukisa ne bagema ogenda ne bagema naye ng'ate okusinga mulimu munnange ng'oliyo obulamu bwe tebwetaaga gema naye ng'emirimu nze kyemmanyi emirimu egibeera gye gitafiiringe naye nga si mpiso waliwo era twebuuza ekirala abantu bagamba nti okugenda bajjako ssente nnyingi yabukujjako obukadde 15 n'ogenda ate n'okola obukadde 2 kitegeeza oba okoze obukadde 5 oba 15 baba buteekayo obanga buterese kati bw'okola n'ofuna obukadde 2 kitegeeza oba ofunye obukadde 5 lwaki temusigala ne mukozesa ku zino esente ze muba mulina okusinga ne muteekayo ate ne mutalaafiya wa 15 olumu otuuse n'eyo ogudde mbikemo lwaki temuba mumativu ekireeta ensonga eyo twagala nnyo okukyusa ku bulamu ate twagala ssente nnyingi ez'amangu kati oli ajja n'akugwiramu oba kukwegamba n'akuliramu kye bayita mu luyayi n'akuliramu n'agamba eri ojja funa obukadde ng'ana n'ogamba okusaayo 15 nga ngenda funa 4 ate nekyeobaako ekirooto ekyoga nja kulinnya ku nnyonyi njagala kulinnya ku nnyonyi buli omu akyesunga akyagala so abaana abamu olw'ebyo bye babalimba bye baleetera essaayo ne batunda ebibanja n'otunda bonna n'abamu ne bagwa ku zilooni ne bagera naate eno e Saudi kyo kiriko chipu okusinga ku nsi endala olw'ensonga e Saudi osofuna kampuni yo bakamawo baba bagiweereza dda buli kimu bweno ne weekolako oba olusonika passport nga bakakusabye registration fee n'ebyogenda ku medical kukebera biki ebyo byonna kale ekinene nnyo oyinza okwetaaga mutawa nga 5 ne kati osanga omwana nga n'2,000 kyenkana awamu n'oyinza okwesanga omwana wagende ku kampuni nga n'2,000 taziyina n'asaba kampuni n'emuteekamu buli kimu kampuni n'emusaamu n'agenda n'agalabika bantunye ng'endogoyi ningenda kuddeeka mbe bulungi kati ate kyoyogedde kyawukanyemu ku kye batutegeeza manyi batubuulya ebintu bingi kummwe abagenda nti ensonga lwaki batwala nnyo bakyala okusinga abaami lwabeera batwala kwetunda kituufu mubeera mu kwetunda nedda ssebo nga bwegambye si buli nsi nti erimu ekyo ekikolwa naye ng'aliwo ezirimu ekyo ekikolwa naye ng'ate era tekikkirizibwayo era bakikola mu bumenyi bw'amateeka kyobula bwe babakwata abamu babatta babasiba oba ne babadipotinga ne badda ewaka naye Saudi amateeka gaayo olaba nkugambye bugambi mwesanga mu lukubo ne mukamaawo nga mwami buli omu naakwata lirye misinde naye kati ate olwo bagenda kwetundirawo n'embwa zino ebisolo bino ebitegeerategeeramu nayo babiteekawo awo bubina emirimu gye bikola azo nsi ndala ne Saudi olwo ne bakusasula nedda Saudi ebyo tebiriyo ezo nsi ndala naye nga Saudi okyo okuzooza singa si kiri kyambuliri okwosa ogisanga munnaye mu sinki n'oginaaza n'ogisiimula bulungi nnyo ogikuba ka make-up n'ogyambaza n'ogiteeka ali mu ddiiro ne pusi epusi bazinaaza kiri nti kyosanze mu nnyumba ajja kukola olina kirongoosa bukaba kabwa oba kapuse n'okanaaza bulungi gera onaaza omwana w'okolako buli kimu n'okasanirira gundi ebyoya ne bigwa bulungi kuli buli kimu oba olina okikola ekyo kyo kyensobola okugamba naye bino simanyi embwa simanya bikoze bitya
Saudi kyo ekyo kyo saakyolirayoko. Kika ki eky'omwenge kye banywa Abasaudi? Tibalina wayini gwe banywa? Balina buwayini bwe banywa naye oba tobumanyi kizibu nnyo kitegeera. Naye kati olowooza babunywa kubanga bwe buliyo kubanga singa nabo ndowooza babadde oba ne buwalagi bwabwe nga buno bwaffe. Anti kati ng'olaba nti Uganda tulinamu abasiraamu, abakatuliki, abalokole bwe batyo. Kati nabo balimu amawanga. Kati mulimu amawanga nga bo n'amadiini ag'enjawulo. Wali abatali basiraamu gye bali. Kati era nga balya ne gundi ennyama eno endala. Eyo teriiyo ennyama. Teriiyo. Naye ng'emyenge gyo gye giri. Batugamba nti zibaayo naye ezaalibwa obanga yabitanga erwa gye batta. Kuliko emu ng'oluzaalibwa nga bagittirawo eyo kiba kisiraani. N'obulala buba tebulina ttabbi. Nedda eri waliyo ngamiya, ndiga, ebyo bye biriyo. Musinga kulya nnyama ki? Ndiga n'engamiya. Singa oli aba agenze nga yeddira ndiga. Era abaakaguddeko. Era abatajjajjiri, era abagaasijjajjiri abajja kulya nkoko. Enkoko gye ziri nnyingi. Enkoko ziringa zino eza Uganda? Enkoko biba bino ebizungu babisa mu biveera ne babisa mu firiji. Kijjayo n'okisa amazzi agookya ne kita ice n'olyoka okifumba nga bw'oyagala. Babijjamu ice? Bagisaba bagijjako ebyoya ne bagirongosa bulungi, bagipaakinga mu kaveera ne babiteeka mu ice. Ne babitika konteyina batandika obisapurayinga ensi zonna. Kati baba babigula, sogulayo ekisaketi kibanga kibokisi n'akisa mu firiji, waayagadde okulya ku nkoko akijjayo nassa amazzi agookya nekinyulukuka ice n'akisa mutamu n'assa obutungulu bukimu n'atokosa n'alya. Waliyo abantu nga talya nnyama yonna, talya byennyanja, talya nnyama nkoko, talya ndiga, takola alya ki ye bw'abeera? Aba agenda kulya ennyaanya na butungulu. Kabeji gye ziri, ennyaanya ziringa zaffe ziri fresh bulungi. Era gye ziri byaba agenda okulya ebyo. Ate emmere? Emmere muceere, bummonde, ensujju. Nze mbadde n'ensujju nga weeziri. Ebintu emmere gyeri. Nga mpoomu ng'eno eyaffe. Anti kati byo ebintu bya biri artificial bya chemical. Ng'omanyi babikuba eddagala biti ku biyingiza obutafa. Naye birabika biwooma nnyo kubanga abantu abagenda ne mugenda nga mutini oli ogenda okanga agezi. Buli avaayo aba munene. Teeka biwooma nnyo mutuuka eri appetite ng'egyeba waggulu. Ne mubirya ne mugejja be muti. Anti kati olaba ekitugezza. Oba mirembe. N'ekirala ekiyinza okugeza omuntu. Omubiri gw'osangibwa already munene. Naye kati era n'okulya oluusi munene oba ofunye awali chance okulya olya n'ogejja. Ate nekyamulimu omutunga wamu naye wafuna ku ssente ze yali tafuna. Oba n'akendeza ku stress eyali oba eyali emuliko agejja. Kyova osanga abamu tukoze eki? Tugeza ate niwesanga omulala akomyewo nga n'embwa emusinga okunyirira. So baguba mukisa ofuna awantu wenyiririra n'ogejja. Eyo tebalinayo kitamiiza kyonna kirala kye bakozesa. Tugaye nga basanyuseemu. Bwe basanyukamu ng'eno bajaguzaamu batya? Baba n'obudongo bwabwe mu nnyumba. Ennyimba zaabwe baziina. Era nga mataali kuzikira? Si mataali. Babeera bakupira ddala ennyimba zino ezaffe nga wano tukuba mu kirabu ennyimba z'abagwira. Nabo bazikuba mulimu abazinyumirwa. Kati nga nze bwe nali omwami mukristaayo omukyala musiraamu. Omwami yeewaamu wakubwa nnyo shisha abeerawo buli ddakiika banywa. Kyoba omanya nti ebitamiiza kati ng'ebyo ebiragalalagala babinywera ddala. Gawa abakuba ne banyumirwa. Bateekako omuziki gwabwe ng'era wooteekako wano eno basudde kafeero. Naye abayimbi gye bali? Nabo gye bali. Ne banyumirwa. Right. Tuli ne Namutebi Jamila. Abangi mumuyita Jami. So n'olw'ensonga eyo agezaako tuyitiramu. Kati bino nabituwa kyakuyiga. Njala kwebaza abatugoberera ndabye wano omukyala Joy Love okuva Echuba. Agambye mwebale kuweereza, mwebale nnyo aba Agida Live, mwebale nnyo mwebale ddala. Abadde agamba Jami ayongeremu ku ddoboozi. Akiwulidde. Waliwo omukyala Nuluka Papa ali Dubai. Agambye ekyo kyayogedde kituufu. Nuluka Papa akweredde obujulizi okuva e Dubai nti beeyogedde
bituufu byerere. Tukyali ku Agda Live program ebuzibide extra, nze Senkubuge Rogers Tebite n'omuzadde tazaawa. Tuli ne Namutebi Jami nga tunyumiza olugendo lw'ekyeyo. Kati gwaleyo osobola okuyiga. Kati no gwabadde aliyo ng'olina bingi byotya. Twagala tubiweereze wano. Tugenda kumulamu kati tukomewo ate tukwongere okutuusaako Namutebi Jami nga tuyita mu lugendo olw'ekyeyo. Tova ku Agda Live program webuzibide extra. Tukomawo. Yes, tukulisayo mukuumula okyali ku program webuzibide extra. Tukyali Kawanda ne Namutebi Jami muzukulu wa Gabunga. Twawumuliddemu yabadde agezaako tubuulira ebizibu bisangibwa nga ogenze lweru. Tunudde nnyo ensi ez'Abawalabu. Kati gwali eyo ayagala okugenda, natya okugenda, ntya okubitandikako, ndowooza kati bw'otuddeyo oyiga. Programu eno ejja kutuyamba nnyo abaana abawala okubasikiriza naddala. Tuve mu kuzinga emikono, tuve mu kutuula obutuuzi. Sobola okugenda tubaako kye tukola okukyusa famire zaffe, okubaako naffe ettofa ye tuzimba tuteeka ku nkulakulana eya famire yaffe. Twagala kutandikirayo twakomye Jami. Wangi ssebo. Wasimatuka otya okuferebwa n'okubbibwa? Kuba omanyi okuferebwa kuli kwa mirundi mingi. Yes ssebo. Basobola okufera mu ssente ne mu laavu. Yes ssebo. Kati gwe osimatuka otya sooka ombuulire. Bakufera mu ssente, baali bakufeeze kuba abamu bwe bagenda oludda ne babafera ssente bazibatwalako. Yes ssebo era batufera. Nange banferako. Bakufera. Yes ssebo. Ekitegeeza ssente obwedda tulowooza nti akasimbi gye kali wakiri ku akawunti bwe tunamaliriza wano ojja kugaa nti essente zonna bazikuferako bazikutwalako. Sizonna ssebo. Ninga banferako ezimu. Osimatuka otya? Kyava ku kyokufera? Ensonga eno mukama wange nga wenkugambye embeera yaffe mu Uganda emirimu temuli. Ate omulimu gw'oba okola ng'ate musasula w'obeera mwolabirira famire yo. Weesanga guweddewo noga kantambuleko omukisa we guba guzze ng'ofunye ogugenda ebweru. So nafuna omukyala nga tonnagenda? Nga sinagenda. Baali bakama bange olw'enneeyisa ennungi gye nalina nabo ne banjagaliza ne bantwala ku kampuni yaabwe weri awo Wakaliga. Ogenda okole ssente? Ne bantwala banyongerayo ne ngenda n'enkola. Bwe natuuka eyo ng'omanyi nti kale yes banjagaliza ngera we nabanyonnyoddeko wali singa abaana bababuulira ebibeerayo enneeyisa y'abali. Kati nze ekirungi ekyennyamba nali mpiseeko mu vita ng'onoga nazirwanako embeera y'abantu. Kyannyanguyiramukko wadde kale era kyazibuwalamukko. Kati olw'embeera mwe nali nga si nnungi nalinayoko obuvunaanyizibwa. Kankitwabwe nti sijja kwagala nnyo okuwanvuya mu byawaka nga kyali waka. Tekyannyanguya okulaba nga ssente zo zagenda bwe zityo. Nagenda sina akawunti kale nga ngiina naye nga tennaba kubeera active. Nalina na bbiri nambirira naye byonna nabikola ku sipiidi, omukisa gwajja sipiidi. Kati ne ŋŋenda smartphone nyina mpya nali sigimanyidde nyina kabiriiti. Omanyidde buno baba mufuna mpola owa mupeesa. Simanyi bazikyusa mu zeeno ziba zituuka mmeka. Ntuuse eri ngenze mu bbanka ngera ebipapula bye nali ngenze nabyo bya muganda nge kulina sindika ssente. Nga mugamba munnange ensonga eyali ewaka ey'amaanyi nga nsooka mpeerezaayo ssente zisooka. Basooke bayiyeeyiyeeko nga mpeereza waayitawoko emyezi ng'esatu. Nga mpeereza emyezi esatu gigiweza emyezi ena. Awo korona awo yajja kuba nagenda 2019 mu Gw'omusanvu. Omulundi gwo gwasooka obadde olwo tolinnyangana ku nnyonyi? Sikirinnyanganako. Kati wagenda n'akaveera batugamba ennyonyi oteeka osesema ogusooka? Sagenda n'akaveera wabula nali ku kampuni ne ngamba omukyala eyantwala ne mugamba afunire pike yaseka. Ne mugamba afunire pike kubanza emmotoka namugamba emmotoka zimpisa bubi kati simanyi nnyonyi yo n'asesema kyenkana kino munnange neebaza Mungu. Ate ennyonyi we nali nyasaayisibwa bubi. Wasesemamu gumu ebiri okusesema wadde ofuna kamunguluze wabula ate mu kudda we byajjira ebyokulya kamunguze katono nemeno tuuka naye nga mugenda nagenda bulungi nnyo. Obadde otugamba otuuse eri oweereza ssente nga akawunti ate teri active?
Zaali teziri active omukyala nga toteekako ssente kuba teziri active nanga afuna omuntu gwoweereza ki ssente gweweesiga kati nalina muto wange nga mwesiga gwe naweereza ssente asobola okuteeza ku nsonga eyo yali entuta amangu yaliwo amangu ago nemuweereza ssente nazizza ku mumwa munnange nazirya bazirya kibi nnyo naye kale mukama bw'atyo bwagera ekyo tetujja kukabira mata gayiisa ate omuganda agamba nti omubbi w'ensujju takanduza kiryo so n'olw'ensonga eyo ekyo nkusaba tekikumala mu maanyi era ndowooza wagenda maaso n'okola ate aweeza ddako kwe kulaba nga osobodde okubaako byokola nga bwe tunalaba mu maaso eyo kakati bwe mubeera ebweru ebiseera ebyo kuba bayitha bwe tubadde twogera ku kyobufere twogedde ku bufere bwa nsimbi ate tudde ku kyobufere bwa laavu bakufera ne mulaavu oba ekyo kyo wakisimatu owaaye weri wobeera eri buli kimu kijja buli kikemu kijja engeri gy'oba ng'oli awo toyinawo wonoga nti kaŋŋendeko oba ennaalya mpuge mu kidiba kati abayaaye bajja bangi ku ssimu okwo oba munaawe bosigaliza ssimu yalinga kufunira abagenyi buli kimu ogenda out ogenda ku ssimu yo era ku ssimu okwo biiki wa newogenda wa obeera ku wanjala agenda mu sawuna ku ssimu yo kwegamba bajja mu nnimba nnyingi mubeeramu akulima wulya ddadda ngonogayi be nalekayo e Uganda baali bantawaanyiza ki kituufu nga naye bannange akumala bbule ayagala era olukulaba obwerere bw'ate aba agenda kuzzaako ki so kale ebimu abamu n'obabuuka abamu n'obafuula emikwano abakufumye ne bakuvuma naye nga munnange kwebali abannimba nga naye okuva enadda sirabako n'omu tulabako n'omu bawoza nga baby I love you woddira tukuba empeta babeera nga bammeka ndowooza olina okuweza abantu nga 20 Kadaama abaira n'20 gokka ensi yonna eba yiyo kuba oli aba amanyi olina ku ssente abazungu buli kika kya musajja kibeerawo kati gwe wekentolinga n'ogamba kafuneko oba omutuufu oba kambireke nzire ku bwe nalekayo oba nfune omulala kubeewo waffe nga nkomyewo anti mukwatakwata nnyo ensimbi mugaana okuwa abasajja bano naffe tujja tulowooza tikanfune ku musama anampa nange ku kasente olutuuka eno ate ogenda okulaba ate ategeera ggwe engalo lwaki sente muzikwatirira nnyo anti omanyi lwaki kitukwasa ekyo olw'ensonga obeera eri ng'otoba ogenda okudda eno owulirayo ekigambo ekyo kimu tiyali yawasaako omutima guba gufudde n'oba omwagala nnyo n'oba obadde mugabi nnyo anti kati ffe abakyala bwe tuti obwongo bwaffe ndowooza tugebwe buli tetwagala nnyo owulira kiga nti omusajja oba alinayo oba yali abaddeko oba yagala gwe omusangawo toyagala otandike kikyo wekka nga tolina kyowuliddeko bikusanga eyo mu maaso naye kati oli wakigamba bifo nga tonnabaako kyokoze kale omutima gufa ogugaba ate n'ekirala tubangaera abakyala tuba twetaaga batuweeko twatondebwa kuweebwa naate nekira tuba tutyamu ŋŋambo wangazze nnyo mu ssente wezinaggwa naasigala alinange kyova tuba tetuzita mugenda mpola n'embeera mwe tuba tuyise tuba tukomyewo nga tulina ebigendererwa ebyatutwala tikangende nkomewo nkole kino na kino ebyalavu binansanga oluvannyuma ensonga lwaki oli abaga yadda netavaako ssente olw'ensonga agenda n'ekigendererwa nti wenkomawo golo yange kintu kiwekiti era oludda n'oziteekamu bakulana n'okuwalana yadda kati atweragirako lwalina nnyingi naye olw'ensonga owali mu mbeera embi tebaamanya era tebakufaako kati bwe balaba oyina olwo balaga nnyo naye ate ne batamanya nti walina ekigendererwa ate sime muddamu nyirira ettama nga lyajjako ddala ekibeera awo bwe mubeera eri mubeera nnyo online naye akomawo eno era ffe abakwano baffe abamu kwomanyira nti yakomawo kulaba nga takyabeera ku layini oba gundi nga takyalabika ku layini oba yakomawo kiki ekireeta enjawulo eyo lwaki emubeera eri mubeere nnyo ku layini ate bwe mutuuka eno e Uganda ne mubula anti eri ddatawayo wabwereere ekitegeeza ffe mutukakase ababeera eno ne tusigala nga tukyaliko ku layini ne tukuuma omutindo eri data wabwereere ogula buguzi ssimu nga kiwedde anti olugula essimu mukamawo aba akuyemera akuteerako obeerako naye ng'ate mulimu n'abagula abeegulira era omulala tabeerabeerako nnyo naye kati fe abasinga obbeerako kitegeeza tuba tuli ku boosi waffe kwe tubeera oba ofunye ekyansi era omukozesa nga bwe kyetaagisibwa ekibeera ndowooza oyinza okuweereza bu vidiyo no downloadinga bonna tolekaako n'akamu buli kisinziira biki byolaba ku ssimu
nze kati nze nyinamu bye najjako ebyamakulu ate mubeera mu paati zo noga nti leero njagala mbeereko fana eri bannange mu groups omukayo osaagesage mukaawo naye si buli kiseera nti ojja kuba ojja bya kisiru byerere firimu bwe bityo data oyo mufune omukobeeko kyomukolako ekyamakulu kyomufunamu kinakuyamba ng'ozze ewammwe naye abasinga kale mulimu abakifunyemu ng'azinirako amazina nadde eno n'abeera n'abako kyafunamu ensi nemumanyira awo n'ate mubeeramu ababikozeeko ne babikolerako bubi ku data oyo ne bafundikira nga n'oluusi beetuze nga bye bakolerako bibi kati kisinzira gwe omukoleddeko ki era omufunyemu ki kyojja okugamba abantu timufunyemu kino wano nno waliwo omuwala tinatina mubiru tinatina agambye naye muzzukulu wa Gabunga wa Mamba ali Dubai agambye nti kubawo nnyo awo oyogerawo nnyo ku kuzannya obuzannyi ku ssimu anyway era aweereza n'ekirala agambye nti yongera nnyo okukubiriza abaana abawala abaagala okujja batangaaze ku biki bye balina okwewala nga bajja ekyo ekibuuzo kyoba otandikirako nga twagala okuwunza akanyomero kano bye balina okwewala kwe kubanga ebyo bye tugambyeko okusanyusa omubiri gwabwe bya laavu obikolera mu nnyumba ya mukama waabwe n'ebirala bye balina okwewala okufuna emikwano egitabazimba ku ssimu okwo n'ebirala bye balina okwewala okuba si buli ajja ali ku ssimu n'akuwa amagezi aba akuwa amatufu oba akwagaliza n'ekyo ekibalina okwewala nga bazze beesale ku bantu b'ewaka si buli nti ali ewaka walekayo ekika ate kati abantu oyagala beeyawule ku kika kyabwe saagala beeyawule n'eŋŋanda zino zituzizza emabega abamu babasudde eddalu abamu babasibidde ebweru tebaddanga ninga ŋŋanda okusuula eddalu yesebo bamanya ofunye ssente oba agwa eddalu si bwe bamanya nti olinnya ebbaati gwe balabanga oba nti ensi ekutadde balabanga oba agenda ofuka pulezidenti oba wemanyi kitwamutuba simanyi ki kibayingira mu mutwe wesanga omwana yali nnyo ennyonyi mulamu omwana n'azontoka nga yakatuuka bakugamba genda leeta akambe ajja nakataasa omwana n'azontoka ne yeeyambulira ddala abamu ne bagera nti anaatera okudda ne bagatajja nga baali edda ssente zaabwe ne balimusuulira ku kisaawe oba ne balimusuula ng'era abuza ennaku ezidde abamu ne babattira nayo bate omuntu wa Uganda akuloga n'ofuna olubuto babattira ddala anamanya bw'afuna olubuto bajja mutta kati kamuloga afuna olubuto tomanya nakikemu gye kiva kwolwo mukama we gwagaana dda anti era tobiraba lwo omwana bamaze n'omusazisa tiketi lwennyini lwe bagisaza tiketi nga alina siimula enkeera yakikolako olwo lwennyini ate enkeera yagirinya enkeera tiketi yazza maiti yazza ekiwuduwudu n'omutwe lwennyini lwe basaza tiketi kikemu ekyamukemera ne bamukwata bwebbu noga kale senga yali yakigwamu dda ye kigwamu dda ffena twagamba omuntu abadde agenda enkya singa atirisi yali muligambye omusajja tulinnya ennyonyi aba ne bajja mu nsende abakikolerawo n'afuluma mirembe era obutama okwegamba nakati kikyansumbuwa omutwe kyekyaliwo ekituufu omuntu akuloga bakikola balina eddagala lyabwe ate likola naye simanyi nti eddogo lirinnya ennyonyi naye lirinnya lisinga kyewuunyisa era bannaye abasawo ba Uganda mulaka mwine eddogo nga likambwe ennyo eddogo lya Uganda ndikakasizza lika kubanga we libuukira ennyonyi ligenda mu bawalabu abo olwo tebabeera na bubaani kulinyokeza anti kyova olaba bo buli ddakiika basamira awe mbadde njagala okuja nabo basamirako kubanga oyinza okugenda nga ebyekikaabyo byetaaga okuya ku kabaani eri basamirako nabo anti kati olaba nabe mandwa zibalinya nti jjajja muwanga atuuse ffe tukitwale kiribu ekitifu abaddugavu ekyatulema kati ye ng'onogaawo n'ogenda ow'omusumba omunabbi naga gwe oli bwoti ne bwoti kati yajja okukukima akutunuulira ndoozi empewo ze ziba zikusiimye era obeera n'obeerawo mirembe bulungi nnyo kasita aba akulonze bulungi nnyo nga yakusiimye era buli kimu kye baba bakola oluusi tekikubaako buzibu okujja nga baakutwala ekigendererwa kyabwe ky'ebyo bintu naye bakola buli kimu tobaako na buzibu bwonna kasita aba nga yakusiimye bali abantu balina ng'egye ogenda n'owetunuulira bwoti nga balinga abakutaddeko lulo beepimyeko ku ggwe tatwala muntu atali mugundi ye sayizi ye era atwala omukozi nga benkana obuwanvu asooka owambala olugoye lwe lumu oba engatto y'emu oba nga benkana n'omwami bayinza okuba balinamu abasawo baabwe naga jangu tugenda onsiimire ajja empewo zimulinnye naga nti yono jjajja
bo bennyini nabo balina empewo ate mulimu era bannaddiini abaddala nti bo bannaddiini ganafe tulina nti ng'oli ye munnaddiini ddala kati nabo mulimu abalina empewo mulimu abalina abalongo eno nga bwekiri eno tulina ebyekika nabo babiina naye okusamira kwabwe kukolako ng'okweno olina akulagula ekintu nga kituufu bafuuwako ku mmindi mmindi bazifuuwa n'emmindi yaabwe yeno gye babeera mu shisha nga shabere eri neera waliwo okoola ng'era oli akayina naye bobubateekamu taaba nabo balaamiriza nti taaba atabaganye wano ate babyoga mu lulimi lwabwe oba tobimanyi tobimanyi okay Maggie Bata yasinzire Egypt Cairo agambye nti webale kugumira mbeera eyo n'okomawo ng'oli muwanguzi. Maggie Bata Egypt Cairo webale goberera ate webale nnyo by'otukolera byonna ku Agra Live eddoboozi lya Gomba. Nga twagala kumaliza akantu kano njagala tulondeyoko ebintu byoga nti tekibuusibwa maaso oyongere okuzzaamu amaanyi. Actually njala otunule wali osibirira entanda abavubuka bonna abaagala ogenda ebweru. Ekintu kye naali bagambye bintu ebitabuusibwa maaso oba kyesinza kuddamu nange ekkola omwana yalisoose n'akebera obulamu bwe bwe buyimiridde mpulira ekyo kimu ayina sirimu tagenda ate olinnyayo ng'olaga wayi naye ate nga aliyo abagenda abamu nga batugaba bulijjo balwadde anti abeeri be baba balwadde abeeri be baba balwadde babasiiga singa baba bayingidde mu bikemo sirimu gyali sirimu gyali kuba mulimu abaana abamu abaakomawo nga yagenda mulamu n'afuna eri boyfriend nga takimanyi nti mulwadde kitegeeza bw'akomawo wano ne bamukebera olina okusooka omukebeza topapa tolina kumala papa ffe tubadde tulowooza nti check point esooka kugenda eri bw'agenda kiba kitegeeza buli agenze mulamu ate talina kyakolayo ajja kudda nga kiri tereere neweza yaye etulwaza era wodde otuuke mu ddwaliro kuba nange kati nkyali ku treatment tutya nnyo ffe sirimu okusinga kubanga mutya sirimu naye abaana badda n'ebirwadde ebisinga ne sirimu bingi nnyo abaana bye badda nga bayina so neŋŋamba akebuza obulamu bwe buyimiridde ngololo naali mu ntandiko egenda yeesonyiwa kiyitibwa laava kijje mu mutima gwe laavu agiveeko yagiviireko ddala naye kyogamba omuntu okwesonyiwa okimanyi kyo akigumira olw'ennaku gy'aba ayina genda mu maaso lava eri musanga ng'akomyewo gamba yejja omwenoonyeza kubanga wajja mmanya alina ku kasente ekyokubiri aveemu ekisa afune ku ttima kyekigambo ekituufu afune ettima si buli anaamukubira essimu oba si buli oba gwe yaleka amunonoze bw'ajja onnonawuza n'anaamuleetera olumba oluyinza omujja ku kyena obutaddira ddala ekyokuna afube nnyo okumanya bakama be bali batya mu mbeera zaabwe kuba bano abantu bazibu bayiga naye olw'okwagala nti oyina kyoyagala obbajjamu amakinga sure ti mukama wange wakera ku makya n'afuluma n'agenda nyina essimu neetaaga okwogera adda ku 7 akeere nnyo nga tannasimbula yefula ali bize bali baagala nnyo okulaba ng'oli bize ng'okola w'obeera bize agende w'omanya nti agenze wumulamu teweemenya nnyo wumulamu essaawa ngezo agenze 11 oba emu adda ku 7 kola mpaka nga ku ssaawa 3 nnya 5 tuula w'oba olinawo bwewaleseewo okola ngaawo ku 6 naakusanga era ng'okola alage nti obwedde okola ki mbadde mmanyi nti singa ansanga emirimu gyonna ngimaze ntuddeyo yagamba nti onaakola ye omuwala bw'amanyi kimu eva olina okuba ng'okola gwe kasita akusanga osoodaga bw'obadde tokola ate si akusange ng'oli mu sinki ng'oyoza akakopo k'omwana amanyi nti obwedde omwana wo omukola ki omufaako naye ng'obwedde amwebaseemu ne bebi wamaze emirimu emirala just gwe making sure obukopo obuleka wakusange ng'okola ki ng'obooza ate making sure nga teweesuulira gwannaga abeera ng'amatu gali alaati kwega obanga amubaza kwega eri awantu walinga oba bakuyigiriza oba kugamba nti obanga mbega buli omu abega munne omuwalabu ye muntu ayinza okulaga nti afulumye ndakika 5 n'adda kati gwe manya muyige ti waba afulumye kusinzira bw'ayambadde ndakika 2 ajja kudda kikyayinza otutuukirako nti oba abadde alese engoye azisudde awo zijjeewo ate zijjeewo ng'agenze gwe sooka omulage nti oli bize ku byokola kuba ozilonda nga waali era asobola ofuluma nadda era n'aziddawo
era oddemu zironda nga bwakola ki bwe yazisudde kwega bali abantu bakupangula obuntu bwabwe bakola so olina okuba omukkakkamu n'omanya ennaku ye yakutwala nakigendererwa ki kyeweetaaga obbafunamu kuba bali abantu tukola kubafunamu so sigamba kubeera nabo eri teri famire nti oba ogeze kukola famire tukola kubaako kitubajjamu naffe kubeera bulungi gye tuli babawaayoko ku ngoye n'aba nti ondukuwadde akuwaawo aba ayagadde okimusanga kimubaddeko n'abamu era be bateekeddwa otugulira kuba bakugulira okuva ku nnika bizigo sabbuuni buli kimu eri bakuwa buwi musaala gwo nga tegutooleddwa ku banka yeegusala egusala mu sindika neegusala mu kujjayo n'ebisigadde tufuna bya bwereere waliwo ekirala omwana omuwala kuba mu byonna byogedde ebyo mpulidde nga byangu okujjako okwesonyiwa laavu mpulidde nga kinene nnyo nze ng'omuntu nempuliramu ekyokuba n'ettima mpulidde ebyo ebibiri ebikyankalubiddemu naye munna ekyoyagala kikuseeza n'ekirala omwana sinamuwala obuyonjo okuba omuyonjo okuba omukkakkamu nze nali mulalu nga toyinza kujja n'ontabaala atirisi nesikukwata ku mukono naye omuwalabu yanjigiriza okugona nga pusi era nakati oninnyako n'ogenda nabe tumala nja kukulinnyako ndabe ompitako n'ogenda sisabola naye nga luli eri kinkoleddwako yinza okubeeraawo ne ngamba yize nga mpulira ne buloka nsobola okusitula oginyeenya ttanuulu naye nga maama owomuwalabu togenda gwe kyoba omanya eri amaanyi tegalya wabula okozesa mutwe gwe gukusinga n'obala nti kati waba akoze bw'ati waba aleekanye nze nyiteekeddwa kola ki kukulinga waba akuwulinza ate gwe toleekaana fa ku mirimu gyo okusinga making sure mu biseera by'okusaba ssente bba mukambwe ku ssente tabuka ssente olina okuba omukambwe walabu ku ssente tebamukwasa kisa ku ssente tabuka bw'obeera omukkakkamu tazikuwa akumanyira ayinza n'okufujja amalusu mu mutwe nazikuwa wanaayagalira nebeera tafuna ku feesi ya koni wadde mubi gavumenti ensonyo naye funa ku feesi eyo ey'obukambwe ku ssente omuwalabu awo olina okukambwala olwo bw'oba osaba ssente zabamu ssente mu luwalabu tuwulire nti njagala ssente zange ati omugamba madamu anayibwa fulusi anayibwa ekifulusi anayibwa fulusi anayibwa fulusi fulusi ze ssente anti kati waba tomanyi fulusi ze ssente omugamba madamu njagala ssente madamu anayibwa fulusi kati awo oyo bwaga nti sina ssente agamba sikara nedda sinayibwa fulusi ayinza okugamba shwei mpolampola ayinza okugamba mpolampola oba obadde ali ku ssimu ayinza okugamba mpola ayinza okugamba shwei oba anaga bukula abakumaze abatagaba bikkula abagamba enkeera kati gw'olwomanya olwo tagenda zikuwa kati awo oba olina okuba era ng'omuddamu anayibwa fulusi mugamba madamu anayibwa fulusi basasula wiiki mwezi wa wiiki bbiri bakusasula mwezi naye making sure nti omwezi weguggwako bweppa kola oba mukambwe nga guweddeko ebijiko oba obaddeyo za 5 era bisangewo kokko awo nga weebiri akubuza ki tebyozeddwa anayibwa fulusi madamu anayibwa fulusi ng'oli taafu anayibwa fulusi nga omwenyereke tatazikuwa era akugamba bukula n'ayinga ekisenge ne yeebaka ojja mulinda nga mu wiikisi wona oyaga omugira omunnenyako nti akuwa ssente ng'akuboggolera nga lwatabuka ng'aleeka n'ennyumba yonna olwo gwe bw'oba nga abiyizamu oluyimba anayibwa fulusi anti era amanyawo nga gamba jimuuna kyeki anti obulalu nga gamba oyo majimuuna nga gamba shagala majimuuna ngera akubirawo essimu bannange waneeno tufunye majimuuna tuweewaka nga bakunona nti olwo famire begenda afuna ekyokulambula labe ku majimuuna ewaka ayimba babafunye ku mulalu ayimba alright tuyanza nnyo tweyanzege twagala kukoma kuwumulamu kati tukomewo ekitundu ekisembayo nga atubuulira achievements oba byafunyemu okuva lwe yagenda mu kuba ekyeyo Senkubuge Rogers Tebiteno omuzadde tazaawa liba linnya lyange twine program webuzibide extra tumulamu katini tukomawo tovaawo. Right.
Right, ate no mbade ntandise anaibwa fulusi. Oh, yagaya shukurani. Tukomyewo. Programu ebuzibde extra tu ano agida live edobozi lya gomba nze Senkubuge Rogers tebite no muzade tazaawa. Utwamulidde katini twale twagala tubuulire ku achievements oba emiganyulo gyafunyemu bukyagenda okuba ekyeyo. Omwana omuwala ali eyo tukwebaza nnyo kubanga ogoberedde kibanga kino kikwatako nnyo okubanga n'okyusa olugendo lw'obulamu bwo. Madamu Jamila wanjiseba atulaba ayagala okumanya yesebo bikigwe byoganyuddwamu yoga nti bukyangenda nfunyemu kino nfunyemu kiri ng'omuntu oba nga family nganze omu naalifunye nnyo olw'ensonga nafuna emikwano ekisooka nafuna ofunye emikwano ekyo kimu nafuna emikwano ate nefuna emikwano egizimba egy'ensonga ekyo kimu ekyokubiri singa asaali azaamaanyizibwamuko ssente naali badde nga mmaze kintu kimpisizza nnyo bubi olw'ensonga mu butiniitini bwe nasigazaawo nakolako bizinesi awo ekawanda nenjiyaako akapoloti kuba kale wadde baalyako ezimu naye nasanga banguliddeyo akafo akafo ako ndi mu kuzimbamuko mbeeko nange kyeŋŋamba siviiriddeemu awo ekyo tekinsaze n'okubaako kati nga wano we munsanze nga ndyalyako wembeerawo ng'omuntu nze nyinza okugamba n'okubaako be mbadde nyambakoko eyo mu kyalo nze ŋŋamba byebirungi byebimu bwe bityo byenfunye. Onoddayo? Nja kuddayo inshallah. Inshallah. Projects zino yagala malo zitambuzaako then oddeyo njagala odozimalirize. Njagala nsooke mpumulemuko kubanga tikyali kirungi nnyo wadde kale nfunyemu n'embeera yaayo teyampisa bulungi nnyo. Batugamba engalo mukola nnyo zonna ne zivunda naye igulu bwedda ndaba engalo ziri bulungi. Babalimba engalo zivunda naye ebizige bye bibatuwa ebya vaseline w'omala okunaaba ne weeyisaamu bwoti engalo ezo zikola ki ziddawo naye kati mulimu abaana abatabiina nga Clorox oyo baamukwatamu nnyo era omwana engalo ezo zivundira ddala ne bazitemako. Clorox ye kemiko eyoza eba kemiko ebanga jiiki bamuyiwa mu ngoye era ebbala eririmu olugoye luba lweru nga lugezemu amabala lutukula mu mango nga bamuyiyemu ne jiiki oyo ayokyera ddala ddala yanjokya naye nze baali bampa vaseline olive oil nembikozesa nenzirawo. Mu kugenda ko nga tumaliriza olinayo omuntu gwoga nti ono siyinza kuvaako nga simwebazizza? Be bangi nnyo. Njala otulonderemukko abatalekeka obeebazeeko kubanga ensi yonna kati ekulaba. Kyengenda okugamba bayinza okunemulondamu kubanga buli muntu gwe nnyina wa mugaso. Olw'ensonga ngenda kubamenya mu biti mu kufunzafunza ngenda sookera ddala mami wange omulungi mukyala Nakyoege Rose ali Dubai mutumiddeko nnyo nentumirako bannange mwenna bannagomba bannange abaana bagomba gurupu ya gomba abaana beeka ate mmwe simanyi kyenyiza bbawa naye oli asoose kuba abamaama maama tebamugatta maama asigala maama nentumirako abaana mu kuva mu nsi zonna mu nsi yonna mikwano gyange mu groups zonna ngenda kwogera bwentyo kooli ajja kugamba twakulabye twageze ku YouTube wawa ffe nga munnange otwerabidde kuba abaana bonna abasinga nentumirako omukyala Nakabuko Rubina Uncle Baako bannange sinza kwerabirako jja wange Salongo Semata munagomba munakyalo omukyala wange bannange nalonga aganze nga mwami mpuli atantumira kati alayika kwali okwo aganze nga suulya bwantumira naye mutumidde namwe bennyinyi abazze bajjajja mwenna mbatumiddeko nawe omuzadde tazaawa nkwebaza nnyo 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 akeesusso nebaza Ssaabasooyisoyi olw'okututerawo olulimi Oluganda programu ey'entanda nkulu oyo mugambe Beeka mulabye obwedda followinga tavaako oyo ye olunaku kwe yaliko entanda ng'olaba bwe tuli wano bwe nsiimuula wano
bwenteekayo wali ansa mu kibuuzo bwenzirayo wali ng'omukazi alandeeta mu nnyumba nga kyekiriwo naye yatuuka omukyala n'akimanyiira namanya nga busaawa bwe ziti nyina okukeeranga mbeere ku ntanda naaba nga tankyangira nnyo baluli yalinga aloza ndabika nfunye abagala okunsibula ova mu nyumba yo neneebaza chairman Uncle Philip Kazibwe neebaza Honorable Nailo Honorable Sazi banange beautiful butter wano badojja kufuna obuzibu nga toyogedde ku magi butter Tinatine Kenjase one Keni omulala banange abana bangi waliwo ekibuuzo kyenfunye wano nti ku bantu abo boyogedde mulimu ow'enjawulo mu bulamu bwo ng'obaolawo ayinza otuzza wano ng'ate tuli mu mikolo mirala abo bonna bawaka kankiddemu ekibuuzo nkitangaaze bulungi kubanga bakimbuza nti nkikubuuza olinamu ow'enjawulo mu bulamu bwo gwoga nti ono bannange mulindirire ebinaddirira kubanga nze ng'omwogezi w'oku mikolo siyinza ate ku kibuuka ekyo mwabo temuli mu bulamu bwo njagala otumireyo omuntu ow'enjawulo ennyo mu bulamu bwo asinga okuba ow'enjawulo mu bulamu bwo akubeererawo nawe omubeererawo mu bulungi ne mu bubi okitegeera mutambula naye omuntu ow'enjawulo kyentegeeza ng'osobola okuba nga musula mu nju y'emu oba oli awo nga temwawudde na kitanda nga mwagalwa ate nga si mukazi munno ate gwe mbadde ngenda otuumira ye tetusobola asula mu kitanda kimu naye nga wanjawulo nyina mukwano gwange yafuka wa Luganda ate nga yali mukama wange omwami David omwami Muteeso oyo ye n'okutuuka n'owendi wonna yali ntusizaako right tweyanziza nnyo tweyanzege abatulaba ku Agida Live twagala okwebaza abatufollowings okuva gye batandikidde okutuusa kati programu eno eyambye nnyo omwana ayagala okugenda ebweru okuba ekyeyo kubanga etuyambye okumanya biki by'oyinza okwewala biki by'oteekeddwa okukola njala kwebaza Insight Media abo obwedda bali ku kamera okuva gye batandikidde okutuusa kati Alan Soft Media bwe bali mu studio wedda mulaba yeetaladde nadde eri kubanga buli kimu ekigenda maaso mu studio nze mba nkiraba wano ate naye aba ndaba so n'olwekyo obwedda atereeza byonna okulaba nga ekifaananyi kituukako nga kirungi omukyala Magi Butter the Beautiful okuva Egypt Cairo omukyala oyo akola ku nteekateeka ya nnyamba olwaleero yasazeewo n'agamba twambale nga bw'olabye olwaleero njala kuwunzika nga mbajjukiza okusubscribinga temwerabira genda ku YouTube tekamu ekigambo Agida Live ojja kuba otufuna otuukayo tekanyiga ku kigambo ekyo ekimyufu ekya subscribe obeere nga olaba buli kimu ekigenda maaso Agida Live nze Senkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa ayi Katonda wangaaza Ssebugulu bwa nnyomo. You the best, uncensored, live news, politics, social, celebrities, motivation from all corners of Gamba.